noma kati mwana wakati okuba kati kayiza kati ne Gaza tuwe ekiseera nga naye agala okuyimba oba kitegeera Gaza nikiwaawe ebeerewa ali yenga Gaza naye agamba yamusabamukko abayiseemukko ya naye ndozo omukulu tiyamuwa chance oba kitegeera alenga oseo kwagala okuba ali yenyeyo nyaba balina mukuba direct mukubisa busungu Mutya awali Kachumba TV so MC Principal kanso bitambula dala bulungi nnyo finally omugagga Goodlyfe Eddy musanze wano Senchale property consultants tumanyi obazze gula kataka oba alese musajja wange adero naye bamwe ku ttaka tetumanyi akasente ko yakajjewa taka mugali ku mitwala 5 mitwala 5 zegula ttaka weefulire ttaka mitwala ate bakwata kone ku kibanja mpala no boss bege emitwalo 10 nero ufune ttaka awo wennyini soko obuze ku bantu nkubuulire ekidala banange abatulaba amanya n'eddoboozi nze Goodlyfe Eddy the duet master #1 promoter ya buli talent gyolaba nji promote nze mwebale kunyumirwa bintu byange ate mbaagala nnyo abantu bakwagala kino kyebaliza Katonda obeera wankunoonyereza ebbanga era just bandagidde nti waliwo oyize okunoonya obunoonya naye awatuufu obeerawo era kulabika naye nga mu kibuga mbaamu kwekyolina okumanya mu kibuga mbaamu walagenzeeko e Dubai sigendangayo ze nkolera wano eno Kampala mwembeera pozi maaso tomanya nti Uganda biyinza okukalubamuko neyongereyokko naye badde nkyatwaza abantu baagala okumanya Goodlyfe Eddy yani mu bufunzi Goodlyfe Eddy yani Goodlyfe Eddy mwami engineer nkola injector pumps nzalwa Mundeeba zino ezitambuza amazzi pampu no injector pumps zibera mu motoka ezo nawe babeera bayinginiya bayinginiya gyemire mujanga but sijiranga bakasitoma benina bamala bangi mbasagala gattako sigaliyo obulamu nerambuyisaawo naye nga gyemirimu gyenkola pozi gino egy'okukitimba noyisizaamu obulango kati nga Senchale bakama bange mambega gyekisatu databs aba rose form bavagidde kale ngobitegeera kukitima mpolampola wotyo Goodlyfe Eddy mukwano gw'abangi baŋŋambye igwe Miki nawe baŋŋambyeka waliwo awo ge baŋŋambyeko abo abalala zino ku kitimba mwe bakabakaba ekisooka okukola challenge ekyokubiri abaana abawala babettanira nnyo Miki gweyogeddeko mufumbo nze nange nina omuki ate bafina abakyala tebabba bifumbo bayinza okuba batuwaayirizawo manyi uliriza abantu batuwagala nnyo naddala abakyala balina nnyo obwaka waffe kati oli walaba abakyala mu comment bakomentinga abaana obugambo olina agamba nti owaayi oli singo mbali akakuteekerawo neyiba wange owaayi kumbe yayagala okweteekerawo naye nga bawaayo okusomozebwa kubaawo naye nga tubirwanyisa naye tubiyitamu wali ofunyeyo omukyala najja mu kabokisiko nga yaga nkwagala omukyala bangi obeewalo si muvubuka mubise onyirira te obeewa nagamba mutuufu
nenkukwatako ndagala kulya nja kulya boyiro nze tebyagamba nti kino mugamba oba kitegeera oba okusomozebwa kubaawo tofuna obuzibu ne family issues nti omukyala owewaka ayinza okugendako mu comments naye abeeyisaayisa nasanga comments nga ezimu zikuperereza tanyiiga mukyala wange kyesinga omwebazaako singa siri kino kyendi ebyaddala ansupportinga nnyo abaddewo nnyo oba kitegeera abaddewo nnyo naye messages okujja ne zibaamuko ezijja okusomozebwa ne kubaamu naye mukyala wange kyemusinga omwagalako yakuzibwa essimu y'omusajja ekimanya nti katungulu ekikulu ye mukyala wange bamumanyi tagitunulako tayala kumanya yakimanyi nti omwami we akomyewo oba kitegeera mwami kati nze amulina oba kitegeera ye mukyala gwe bamanyi oba kitegeera because abavubuka abasinga tebaagala kuwasa abasinga batya obufumbo nange nga mwendi otya obufumbo abasinga bagala batya esente z'akameza batya busumbwakola stress waka n'owulira ng'otya n'obuddayo tebawa stress naye abavubuka oluusi abasinga batya akameeza mukazi bonna bawa stress nibabeera girlfriend ng'ominiyo but naye asobola okuwa stress oba kitegeera naye gye si kintu kimu omukyala kubeera nga mukwatagana ng'omwekitiibwa omukyala ng'omwekitiibwa ate ng'omufaako abakyala abo baagala nnyo bafaako otya buli kaseera halo sinoba tukuye buli kaseera halo ki naye mufeeko agambe naala kugendako kowaka keya mulimu ebintu mufumu ebitambuza obufumbo oba kitegeera olina okuba nga naye omulaga nti naye mukyala oba kitegeera ng'omufunayo kacumenti eri omusajja nga ye mubulamu bwe abasajja abasinga eyo nga mukazi we gyakolera tebamumanyi ewaabwe tebamumanyi mikwano gye tekimumanyi ati guli kyali waffe simanyi mukyala we nze basajja bangi nnyo bali eyo nga tebamanyi mukyala we tali muteeko mu matala ate nga newaka laavu naye ati teriiwo watuuka ewaka nayingira wati mu ddiiro nga buli omu afuluma eddiiro buli omu ayitawo agenda oba kitegeera basajja bangi nnyo nga talina mukwano za kiro agenda kukwata bintu n'agamba waayi sooka obikula ekitabo oba kitegeera ekintu ekyo wamala okukola kyakoze ng'amaze okukamula yeekamudde nga yeebaka buli kaseera omukazi ng'amutambuza alinga munnamagye tugende ku nsonga eyatuleese twakulabako nnyo emabegako eri nga gwe omu kubasinga okubeera ku mutto gwa fangoni era nga ebiseera ebisinga alinja agenza okuyimba obeerawo naye eventually ate ntukulaba nga ovuddeyo ate osaza eddiiro oli ku saidi ya Fike Gaza ki ekyatuukawo nyinza okuba nti twafunawo obutakkaanya ne bannanga abo abokukabira wenja okugamba mulimu ensonga bisajja kunyonyola nga biri deep nga byaffe natuuka ekiseera nakola bye nakola naliyo kabira neera akaseera ke nabeerayo kaali kaseera kasanyu twakola nti alien yali ku trending ye ey'amaanyi naye kati neera akuba naye yali kukimanyi kibaita okutrendinga buli omu watopostinze oba kitegeera nenda okutambula n'omukulu oyo nange okulaga nga live ze abantu baagala okulaba nga wajaba atambulidde bafaani be shows eyakubye ezeewala ezeewa nalaga nga live ezo baatuuka ekiseera nti nze supportinga Bobi Wine ne alien ayinza okuba neeri asupportinga Bobi Wine kuba gye twabeera ku shows ng'agamba ovumanga Bobi Wine tukolanga ki kyatuuka ekiseera ne wajjawo obutakkaanya obutakkaanya obwo bwizo bwanze ngaze bwizo byava bapromota bano babiteksi babadde bwizo kubanga gye wava akola waati azole eri omukulu oba kitegeera ne tulwana okukuuma erinnya ly'omukulu erya alien nga tulaga abantu kitagwanga wabula ngeza okumulaga nti toyingira bintu byabufuzi tokeera ku makyala nemudda byobufuzi ebyo okuva otugambe webagamba nti alien
nti akola ki azole ya Bobi Wine kino ebintu bikyamufiiriza tubera amazima ya shows nyingi zamufiiriza Desemba eno yali badde ba show ku show n'ebyakyatu ekiseera kyezimu nezisala ate nze nera kibagamba nebaganange tumingira mu byabufuzi ebyobufuzi mubireke ebyobufuzi muno mu Uganda twogera amazima ne oba oyagala nnyo gavumenti ya Museveni otuuka ekiseera n'ogamba ne baana abasajja oba kitegere kintu ekyo olaba ne Gashumba gye buvuddeko wano eno yali ewaabwe jingeyo basijememu abakola ebibi ate fe abuvayo tubawolereza oba kitegere kintu ekyo nimbagamba temusobola kulwanyisa opposition kubanga buli muntu wano enanyigirizibwa kati bo bandaba nga nze ate omubi oba kitegeera ne bagamba nti kakabaveyo banvume bakole ki salawo side entuufu gy'oba ogwa oba oli wa Bobi Wine gende wa Bobi Wine oba oli wa Alien biri wa Alien nasalawo neŋŋamba no sijja kusigala kubanze Alien ngezo omwegattako nga nera njagala Bobi Wine ki ati Bobi Wine love yange esooka wa Bobi Wine oba kitegeera ekintu ekyo nange nasalawo nga no Alien no kati kankute katambusigale neno Bobi Wine oba kitegeera naye right now nabo bakibaza okubanga bakiraba oba kitegeera okuba nti bayinza obutavayo okugamba sho nyingi nnyo ezaaliwo zibookingiddwa ezisinga zagende zebweru oba kitegeera nesabira za bweru ne wana eno oba kitegeera okusomozebwa kubaawo sijjagamba nti yagwa teyagwa naye yava ku trend eri gye yaliko oba kitegeera eri okumitanga kubanze nali ntabuddeko ne Alien nga ensi ng'abantu bakaaba kulaba Alien kumukwatako nze yakwata nga nkwata ebintu ebisinga oba kitegeera tugenze kugunda tubera abantu nga bakaaba nze abantu omusajja mbulako essimu mengamaze nagala ku myaka gyange bagenda kuweza nja kufa nina emyaka 5 nagala katonjeko emyaka 2 agawa Alien naye lava eyo right now neraso okuyita ewantu ne bakola ki ne bakuŋŋaanamu naye lava eri ekitegeeza ekya Bobi Wine kino kyamufiiriza nnyo oba kkiriza obagana kyamukosa sijja gamba nti yagwa abamu bakyalo kiwulira nti Alien yagwa kintu kugwa muyimbi si kyangu kitwala ebbanga omuntu okugwa olaba ne Bwire Mukaabya ngena kugeza Bwire Mukaabya akyasobola okujja abantu ne bamuleekanira Bwire Mukaabya natono Alien ali kuguna omulembe gw'abavubuka oba kitegeera ekintu ekyo abantu asooka okujja ku stage kubanga alina music we gwe yakuba oli pate oli music abantu oba kitegeera ne banyumirwa oba kitegeera awo wennyini Fike Gaza waafuutukirayo Fike Gaza ono omulabamu ki bw'obeera wakumudescribe kati Fike Gaza naye mu ghetto nga Alien Fike Gaza yabeerako naye wa Alien yamuggalako ko kubanga mu ghetto eyo wogikuba n'ogira mu style y'abakibanda yabama tutibabimanya woba toyina bigaali obuvuyo bubeerawo omugenzi ku bivuluvulu eyo buli ku kitundu kubaka bayebaako nera buli wobogenzi okuyimba bagamba tulina omulabisa ziralibaddewo okukonga Alien abavuka bamutadde ennyala baagala ssente naye bamutadde ennyala nti mu bubi baagala ssente mumugikubye gye muli waggulu awula tuwagala ssente nga Alien alina okukwata mu nsawo abwokyeyo oba kitegeera ne bano bwabalonoona ibula kabale noona bakimanyi nti nno abaye bazze bamutadde ennyala baza omukola kunoza nga abalwana naye otebera baza okutwalako zikyaini biki obagambe nti zoziina kuba bakimanyi nti okolaki olina okwetaaga abavuka nga Bagaza kwamuja okusanga balina effujjo lingi nga gulina okuseka oba kitegeera kati Gaza yabeerayoko Gaza alina ekigaali ne Gaza naye yalina ekitono yalina abaana abo bazze bakola ebigaali nga bajja baggala kati nabo tuseseera
no bakusanga ne bagamba naffe tukikole nga bano betuggala kye bakola ki olwaddewo kuno tugeze nga otambula n'omwana nga yakwatira kamera nagamba naye nange ebbanga lyembadde onange nsobola nange empamuko oba kitegeera nomaka timwana wakati okuba kati kayiza kati ne Gaza tuwa ekiseera nga naye ayagala okuyimba oba kitegeera Gaza nikiwaawo ebeerewa ye nga Gaza naye agamba yamusabamukko abayiseemukko omuyamba naye ndozo omukulu tiyamuwa chance oba kitegeera Gaza mukama mulungi n'agenda n'akola oluyimba lwa banana wakola banana lwayo tiyali kola bino remix gye tumanyi yali singo n'agikola nyuma kalunyuma oba kitegeera kati Gaza wadamu bajja bagamba Gaza ate bamukozesa okukuba alien Gaza bamukozesa bapalaso bapalaso ne kamera yamuteka bisenta akube alien siwo kiri Gaza wono naje badde mikwano gye kuvadda nga gyabagala kuba nzijjukirako Gaza oyo okumulabako ku gaali ya Kamiri mu kalulu wa meeya abantu basaba ya kituufu ekyo kati Gaza abantu abadde mikwano gye kati yakuba oluyimba tukemu okuba oluyimba ne lukwatayo tosobola kuba oluyimba ne lukwatayo n'osigala ewaka ekituufu olumba lwetambula ku TikTok okwo challenge nga zitambula balanga lukuba kati Gaza naye ino okugenda ko mbachaliba abalage bakamindi mwana kubeya akayimba oyo bajja ba music nako okubasalako mwaba ali newe ejikuba naye endabe yalumbanga baba yanga mulo manyi kasako jikuba ngokubya oluyimba mu ghetto nadaba abageto abakona abantu abale yali ayagala ali ne agamba nga lumunja jikuba ali ne abona abimbi nona bya kolona bokundi kolabo yabakubiranga amasimu kubanti yali abagala bayanga mulo basumulangira suna yobaziza azioni yabakubiranga wa iche kiriwo natuyise kwati yali abagala kati ne Gaza ne uzana ne yagende wa Kamiri tuni najulirizamu najagala kati ali Kamiri ne ko talent yasoba ekituufu Kamiri amanyo okulaba talent Kamiri namu kulabo ne kwatayo kulabo yakwatayo ayi baranda mse kajukiramu kitugera amazane yabera Kamiri nabadde aludde okufuna oyimbo okubangolo ekituufu wode nyimba zikubye Kamiri nakenda katuka kasa wakitegera nti akuba naye luyimba lwakuba wakitegera luyimba lukwatayo kati Gaza namanti wano waliwo n'omulamwa jukira mebigambo bino n'ebira mu music style saws new style ye music biva mu ghetto abana sali bayimba jakulidde kati yamana bageto nge baba bikozsawo bibiranga byakulya kati go kujja mu bujja obashitegeera gwe n'ogatta oluyimba n'ofulumya oluyimba kati Gaza nina ng'okufulumya ennyimba ninga obuya ngumazesa abi gaya munyo okutambula obulungi obashitegeera ekintu ekyo alisinga nti lusayiro jayimbiramu nti oganti yaliwo nti ayimba eddadanga ali n'esitayiro y'endala ayinga gyatambulamu gyatanzamu ebigambo bye obashitegeera kati ate kikomayinamu ekigaali kituufu kyo kyamuyamba naye Gaza singa yajja ngaze abageto bangi bakubye naye abageto abamu tebalina bigaali oba ebigaali ebyo babiina tebimalaayo kakyanga kati Sobi ayingidde omugenzi Sobi anasobola okumwogerako nga Sobi wedde kati Sobi ayingidde okuyingira ate nga Sobi ayina ekigaali ate nga abadde topo mu geto kimwanguyira abageto bamuwa amatu maki kati Gaza sazino kyali bamuwa amatu kati abageto ate ayina ekigaali ate ekigaali ekimalayo bakubuna obugaaligaali tusobola kuyingira mu gaali yenga toli solidi kati ono asobola okujjawo alien skin Gaza kati kiriwo kiti Gaza okujjawo alien skin ajja kubaawo nga naye akuba sitayiro ye oba kitegeera wabula kintu kimu kiri kinagambye alien weyingira ebyobufuzi Bobi Wine yaliwo nga ghetto president Bobi Wine wagamba yingidde ebyobufuzi abageto bangi bajja nga baagala entebe eyo Buchaman yajja naye nga tamalaayo nga tamala kituufu
gundi najja kabaya kuba nti teri muyimbi ngine nyimbe kuba yayimba kamu ne Bobi Wine alina music kati abageto bagala omuntu alenga Bobi Wine kati Alien we yajja Alien nga y'omuntu tujja gamba enfaanana ye afaanamu Bobi nembeera omutunuulidde kakati yajja mu mbeera y'ekiro kyafu oba kitegeera abantu bali bamisinga ekifaananyi kya Bobi oli omudongo kubanga music bakyalinawo omuntu ayinza akubanga Bobi Wine oba kitegeera Bobi Wine bamugana okuyimba oba kitegeera kati batunulya Alien alina style kajukiramu ye Bobi yakubanga ekisada nga abantu bamulaba mu video ze ate Alien yateyijira mu kisada ate yateyijira mu nkwacco alijuga mu nkwacco naye kati ate eribwa abantu bangi oba kitegeera kati ekino okuva guno guli ebikoola bukola biki oba kitegeera ekintu ekyo n'okumuganya nti tasobola kukikola jukira ne bebe kuli yasooka muyisaamu gayi naga omuvubuka oyo oba kitegeera ekintu ekyo kati Gaza naye bamutunuulidde Gaza ze Gaza abageto ayina kubakakasa timbuza batya essaawa zino ayina ennyimba ekintu kimu Gaza kyalina okukola ayina okuŋŋanya geto naye Alien yali akikoze okuba nti Alien ayinamu ezzalawo nga y'omuntu awo nona batopu bageto nona bagaza yabakuŋŋanya gwe buli gomanyi top Alien lwe nalaba kugikuba muntu yakubira akasimu nakubuuzaako kituufu nze Alien nalaba okukola nga wakawo okumuwaana okukola biki nga simusinkanangako nera yankubira akasimu gwalina kino ngamba yo kyekiriwo mwana kyokola kyakabi okolerawa nja kujja nkusaleko oba kikoze ndobanzisawanyo batukolera nyo batukulimu gwange oba kitegeera naye nja kujja nkusaleko okukaawa kukoze kyakabi nnyo waitawo ennaku zaalimbala ennyo ebya palaso byajjirawo kati Gaza alina okuŋŋanya geto naye akikola atambula mu bageto abageto abo abavuka bageto batopu bageto liba top niwo batalina ssente abaana asokuba n'abaana bamukkiriza mu geto kati babagamba nti oyo oba kitegeera bona abaddeyo nadde abatopu abo tebaagala kubazalawa ekituufu kati Alien yagikubira mwana ku Freedom City sijja kale kumunenya wejukubira ku Freedom City erinnya lyamusukkako n'akasente nga weekali sente kakuba nti tugambe nti Alien yali akuba tubonoga nti obadde okuba tujja gamba nti tutumira Alien lyamugwira omulundi gumu yafuna abawagizi batalabako wekeddewo ku makyanga oli muyimbi n'okera mu makyanga yimbako kali mu challenges zotalabangako kituufu Alien wekyali yafuna ettutumu kijirako bingi amalala buli atolodde ebyagayina ate naye tagewakana ng'agayina kati yetuuka ekiseera ettutumu lyamusukkako wama akafaananyi yakeera ku makya nakuba Freedom City okyanga Freedom City ebaawo teriyo yali agikuba ebonizi bali bagezezaako ogikuba era tekyatuukawo emiryango obolo ne wajjula nga tubamenye ne geeti aba yakava eyo ne bagamba agenda Bungereza owulira ekintu ekyo nga tasoose neeno oba South Africa ate osigaseko buno busho buneeno Alien kwata emiliyoni 8 jangu obusibu gasseeko oba kitegeera n'agenda Bungereza n'akuba sho wote gundi gyegendako ekifo kyegendako eyo gundi gyegendako eyo n'agikuba n'agijjuza aba yakava eyo n'ajja Dubai n'agikuba n'akuba n'ajjuza nga Dubai bamulindirira kituufu nozigamba baba balindiridde ani abandi bamulindira ku kisaawe nga bakaba nokka baagala Alien kati Alien yafuna ssente n'amala ne gajjamu kati bano bageto batukanga ekiseera nga buli bye bajjanga ne bamusalaasalangako nga tebikyaliwo n'essimu neyingira akanyonyi neyingira bakuta kwepima bayita neyepimamukko ogikuba bagamba teriko naye wano yaba akulaba nti oba kitegeera kati ono mwagala ono
kano kamukoneko tabageto batuke kisera ate bageto baba kimanyi ekituufu baba geto wakuba nesimyamyano yepimyemu eri mukanyonyi naye wojo kuba yeri abakulaba kubanga bwakabala nandaba kwaki wakekiriwo obadde ogamba ki yafuna ka message kati abageto nebatukise mema zisema kwenda ngati mwandi zarawo bwekitegeera ali ne kyali kikulu nnyo ekyo bakimanyi nti bibaawo ebyo kati omye class erinye level waggulu naye weyingira te ebyobufuzi twogera amazima Bobi Wine mu ghetto oyo omusajja yazimba ekintu kye ekituufu nti ngaono ogamba nti okedde ku makya tujja gamba ne Bobi Wine eryo tutuma lingi yafuna ngera dikwetera mu Bobi Wine neera Bobi Wine yakera ku makya n'afuna ettutumu eryo mu byobufuzi kituufu naye yasigala mukakkamu wa besi gyagendayo buli wamu wagendayo buli omu ng'amuwa respect kati Gaza alina kukola kintu ekyo kera ku makya akole music omukisa guli eri asobola okugufuna oba obutabufuna n'abeera nga muyimbi mulungi nga bapalaso oba kitegeera nga bafik fameyika sindi buli omu talina kubeera kale kabanga kagoye naye kumati nno Gaza kimugambisa nti nti anafuna oba ghetto president kumati naye nti abadde mu ghetto ate alina ekigaali kati Gaza alina tula kati nsobola okuŋŋaanya ghetto nenkwata Gaza ziri panda zikizo omumanyi ghetto zirina amannya naga ati abo bona n'abatopu baazo nsobola bakwata palaso bagamba yakuba alini empi Kamili yayagala okubayo omwana banga tugenda kuba palaso omukulu yatuka okuba obusimu Kamili bireba topu ba ghetto namwe gwinedda sajja kuba ekibanda oba kitegeera bali eri oba kitegeera ekintu ekyo nti bakamiri babaddewo ne bapalaso naye tebabatwala nnyo ng'abageto kituufu kiri kijja buzinalaga nti kati yoyo oyalina embeera zaffe odosobola okubajjamu abageto nobabeeramu nosoga ono si waffe kale wadde atubeeramu naye tewali buzibu katubeere naye nono si mu geto oba kitegedde ekintu ekyo Gaza mu geto omutuufu Gaza mu ghetto nti Gaza abaddeko mu bulamu tujaga abaddeko mu obulamu omwoyo kubeera mu ghetto bwe bulamu kula macha nosuloko mu buyumba obwakakaaga obaddewo ng'ekiro manyi kiki ogenda kulya oba kitegeera ekintu ekyo buli kikulu ekiri mu ghetto akimanyi eggaali zino okweyisaamu eggaali eggeto zino enkambi zino eya Fike ne Alien ebyaliwo wabitegeerako akina kyekyongera ku buli nkambi emu kibongerako kitya Alien abaddewo ng'akuba music abayimbi babadde bamutya ekituufu nti nowo kimanya abaana ba Alien basabula otaba mutwe mugumu n'omutwe omugumu nga gino egyaffe mbaza ogera kumbulya waba wunuutya anti nze ndi waddala nti mbuuza batya kasako obeera ng'oli waddala nze tebaina kyaliba mmanja nze nabikola groups nazizimba abulongo n'amagye agasinga nagazimba abagamba nga tumaliriza abagamba nti nno bagezaako okwetondoddeyo seetonda agakoza kufango era siri kikola wabula ye topu wabwe yali ankubiddeko essimu nga ngamba nzire kufango wadde alina kyeriza eriyampa nga ngamba zikuwote naye tolemezaamu nnyo eyo oba kitegeera ojjangamu keno noddamu keno n'okomawo keno oba kitegeera teweepima nnyo naye kati nze eyo nakita oba kitegeera nakola binayo ne Alien oba kitegeera abantu tunagezaho okubalaga naye kasake yadda mu byobufuzi owakiteera nze waliwo otugambe nti we trendingira awo nono bakatisi biki bino nebyazakola abantu bagamba oye oba kitegeera anayimbi bamutya yensonga kigonja ndi bali bamutya ngali ku bayimbi baneebe oba kitegeera bagamba ya kitukole nyande sawa zineeno neobukira ku makya nibagaa nti Fike Gaza akubye Alien kasimba kayitekeka asobola kudda ekituufu ne ate luli eri nga ne babeera yakubye
kubanga niyo ne password ya mukuba ne siganya chakola nsasage yasaba ko ngaba yesira akola nsasage oba kitegeera ninga no bagamba ya oyo waffe oba kitegeera ekintu ekyo so nebo yandikutte ku byobufuzi side endala nena atakwata ku Bobi Wine wali badoja sigala naye nandikuza atya nebo yandikutte ku nabyabufuzi omulala tugambo bana anafuyanga besije oba mugisha muntu nga si Bobi Wine anti the opposition kasaba nagambe kintu kimuti opposition eni gwanga kwagala butayagala buli omembeera akiraba kitegeeza gwe kyakuluma kwata ku opposition eriwo ku nti mbozo ekyasi okunnuma ali nti yava mu yinga yava mu ghetto ate anafuya mu ghetto munne sikunafuya mu ghetto munne sijega nti anafuya mu ghetto munne wabula mulubya tubesera nga byakola kati biriyo kugamba nti Bobi Wine naye atunda amakage atajje mu atulage struggle entuufu ebyo byetaagisa ng'ate lwedde yabiyingira yofuzi ng'oleda amakage agayina bino naabi okigira ekintu ekyo abantu n'oba ogaggawadde nga bakimanyi nti oli mu ghetto ogaggawadde sente zifunye ku gavumenti ya Museveni oba kitegeera ate bana basigaddeyo abaavu tebagala nnyo otagate kubawandiira nnyo oba kitegeera kubanga gwayitamu obeera omu oba kati kakiri kanyamu ensonga ezo yakeera ku makya najja ne bagala David Lutalo abaki settlement yakolera eri ng'ali ku show naye walengera nti yera asobola okulemezaamu nagaa nti temumbulya nammwe nina Lutalo wadde yakuba babongoote nina yina katono kyekamukosaamu wadde abantu amu temusobola kukiraba kituufu ekyo akatono ebbanga eri ennaku zebamubiramu olwa akatono neera akamukosaamu oba kitegera ekintu ekyo essaawa zino nja kugereza ku Bebe Cool nti Bebe Cool kituufu awagira side tukiinaako buzibu naye bino byajja nga Boola Kyagulanyi bira kye bimukosezza kituufu kamiyoni oba kikamiyoni akyaliwo kamiyoni tawusa bibiri Boola yakimanya nti omubanda agenze naye asooka kusejja nagamba nti oyo munabyabufuzi abeeyo nangenze ndi eno tasooka kamakya namuyita kadingo yakula ola ayina abaana biri byaliwo nga mukyali bavubuka singa oyo Bobi Wine ng'ayita agaba Bebe Cool nti oyo Mr. Katala bikoze bitya nakyo bibakuze ibyo byaliwo nga mukyali bavubuka naye ono nyate eno ye akyalimu okitegeera ekintu ekyo Goodlyfe Eddy bw'ova ku Fangoni olina abantu abamu bwe wasigala ng'okolagana nabo aba Fangoni omuli n'eddero ate promota wa Fangoni ekintu ekyo kibalansinze otya bo tebakunyiigira oba tebateekawo mbeera nanti nagambye nti ndi waddala nti kababeere ku Fangoni kabeere mukama waabwe talinaako kibeera kubanga akimanyi kikinamukolera nze naye ebintu byekola nga mbikola ku one love oba kigenda ekintu ekyo nti nsobola kyendekata sooka makya nambira nze akimanyi nti ndi waddala nze mba ngambye nti njagala omuntu naye Fike Gaza ajja kundaba nze njiwawo omubiri nze natuuka essaawa nze nali nkolera buli muyimbi nze nkolera buli muyimbi alina talenti naye natuuka essaawa nenkolera alien nentuuka nze yimbi mbakolera ngawo nga sebasekananga nako naye nga mbeerayo no nga nkuwaana ebintu byonna byebakolera alien wasasulwa kyewali obiteekeddwa sasulwa sina ebintu ebimu olusi bikola okwesawo talenti negamba nti talenti kasaka yitamu naddala nga yamwana mu ghetto zomuntu kasaka yitamu kinsanyusa okugamba nti nogundi ayisenoba tonsasudde kujja kumpa kubanga bimbe nonananze bisinga bemanyi bennemeza makaboli zisobola kubira zirembera nga sirina kyakulya waka sobola kubira simu ti naye sirina oba kitegeera asobola okuba tekuba nekubira kyali wange ddewaddero sirinaabo oba kitegeera nze kasaka kwoyitamu kinsanyusa naye nti gundi ayiseemu ekyakabi oyo kyali wange ayiseemu oba kitegeera babadde bagamba nti oba Fike yakusasula Fike tansasula
kuba tenzo neshera abantu amu bali bawoza ati ngende wa alien ndagala yo linnya nenge nakugamba ekintu kimu nze nali so okugula YouTube channel bwana tambula ngamba ya alien ya nakwata esimu yenga ne password ngimanyi nga mujja mu kwata video mu motoka ayina omuvubuka yomita Konde ina YouTube channel si ya alien ya Konde nenga nkwata wako oyo nenga bakonde nga atuse kufangoni nenga so kuganda nga alien yeye amanyi ndobaze mutwala obochitegera mu posting omuteye obazo ku YouTube nenga bakonde kode teka yo wako oyo omunamu kotewe tinodoti mu posting eyo obochitegera bulungi obochitegera kintu ekyo nze alien yakwatanga zi video ne sijaga naye nanganyo alien yakala shooting video sijembele ko alien anagawa tutimbeane alien tekyetaagisa so wali okolera just one love nze nkolera one love awo nyini tuyinza obutasukkawo wane eno naye olw'ensonga nti nno ensonga nyinyi zo zemwagala twogeremu anko nja kusaba oguddako tumiitingera tujja kumiitinga tole buzumuka bakatonda twegolamu amiina n'olw'ensonga eyo sijasukkako wane eno naye nga tebeerabira asenchale property consultants bayina poloti okutandika ku mitwalo 5 bukadde bubiri ekifo ky'obayagala ebbeeyi gyekyuka ate bamaze emyaka 5 mu system butereevu obulango mbadde mulabaawo y'essenkyalo eyo yennyini ye-office wano wetubadde era n'ennamba ze ziri awo wansi osobola ozikugirako n'obakubirako ate ensonga ne zibeera balabala mbeere bulungi mweraba. Essential Property Real Uganda Limited twongera okwebaza bannayuganda okujjumbira product eno gye twateeka katale etandika n'emitwalo 5 kati eri ku promotion tujjeko emitwalo 5 engeri gye tuzaala abaana ku ssomero negisigala emitwalo 45. tulinawo n'enkola ebyo tuteeseteese nti buli agula poloti mu sizoni eno paka mu wiiki esooka mu February aweebwa geometry sets n'aweebwa n'ebitabo ebizaala abaana ku ssomero. Negiri emitwalo 5 gimubeeramu egiba gifise ku poloti. So omuguzi waffe wenna ebintu ebyo ngeri gye tuzaala abaana ku ssomero twakijjumbire tukikole. Ezo poloti zetusazeeko kati ku bbeeyi eyo ziri ku luguudo lw'Emukono Kayunga Road. Twalonda akafo bakayita kasawo n'emirirano gyako. Akafo ako wasangibwa estates zetuyita Subi Estates era zeegulidde erinnya okujja abantu abasinga muzigo. Tubasaba mujjumbire ekifo ekyo kubanga mujja mu kigule. Twala 5 osobola okugula plots 2 emitwalo 9 cash oba osobola okugula plots 4 ye $1,800,000. Awo oba osobola ddala okuzimba okukola project engaziko saako okulunda oyinza okwagala okulima n'ebiringa ebyo. Ku luguudo olwo tulinako projects gye tuyita business projects. Oyinza okwagala okuzimba oyinza okwagala okulunda ebintu ebineneko nga ente embuzi noyagala okukolera awantu awagaziko okutandika ne half acre. Twabagamba half acre sector model nti half acre yokka omuntu asobola okugaggawalirako ng'alinako waalundira ne waalima akamere. Naye kati okutandika ne project ya half acre tugitunda millions 4. Then acre tugitunda millions 8. Ebyokulima bifo ebyo nga byakulima. So kakati bijjangu obijjumbire obeere nga tukufuna ebifo ebyokulima n'okulunda ku luguudo olwo olwa Mukono Kayunga Road. Pozi project endala ekutte ku luguudo lw'e Masaka ebitundu bya Kibibi n'ebitundu bya Kyabadaaza. Tusoose okuginyikiza. Ekyabadaaza polisi ezisinga ziri kumpi ne Kolansi oba ezimu ziri ku Kolansi kwennyini nga tujjukiza abantu nti oyo yenna ayagala okubeera nga azimba ennyumba eya business ku Kolansi aba alina okufuna millions 8. Oyo ayagala okuzimba okuliraana Kolansi kugeza abamanya kuteekateeka highway lodges n'ebintu ebirala. Omuntu oba ayagala kusula kumpi ne Kolansi ajja kufuna millions 5 ne 4. Kakati mpozi oyo ayagala okwesuulako katono n'oluguudo abajja kufuna millions 3.2. Awo Kyabadaaza project bwetyo bwetambula.
Then tulinawo TikTok City phase 1 eri awo neyo ya miliyoni 1.9 bayitawo kibuga. Ne phase ya TikTok City nsuubira egenda eggwawo era musuubira wiiso yokka esigadde TikTok City phase 1 tubenga tugiggalawo. Kibibi Butambala. Kibibi tulina plot etandika na $75,000 kibadde 8 naye olw'okuba enkola y'okuza abaana ku ssomero netugamba nti katujjeko $5,000. $5,000 egyo mugyeyambise okubeera nga muzaa abaana ku ssomero. Gikola kinene nnyo mu nteekateeka efaanagana bweti. Then netugamba nti kaakati tusaba oyo yenna abaguze poloti abagenda kuweebwa geometry sets 2 n'ebitabo okugezaako okuza abaana ku ssomero. Kino kijja kukoma wiiki ejja oba kye tuyita mu February wiiki esooka okubeera nga tukijjumbira. Mukijjumbire, mukyettanire, mukikole kiggwe. Pozza okujjukiza Abannayuganda nti tuli mu kweteekerateekera na luguudo lw'Nansana oba Hoima Road. Tugenda kuleeta amaanyi mangi ku luguudo olwo. Tulinako projects nyingi ze mugenda okutunuulira. Tuli awo Namayumba Manju awo ekituula tugenda kuba nga tutandikirawo project yaffe. Mu bitundu bya Busunju tujja era mwe twafuniramu entandikwa omwaka oguwedde naye nga tutadde offices zaffe Nansana awo nga ewa Pastor Bugemba awo bitundu awo. Nga wakaba ku Shell by the way Nansana awo tuli office yaffe tujja kuba twongera ojjanjubiza. Nsuubira nti mu February tugenda kugironkinga n'amaanyi mangi mu Nansana, abantu b'Ekyebando, abantu b'e Kayunga awo, abantu paka Kakiri mwenna mbakubiriza mujjumbire oluguudo luno kubanga tuyita oluguudo lw'amafuta. Mulujjumbire then tulabe nga tusobola okwataganyamu ne operation kuva muzigo this year omwaka gutandise oba walina enteekateeka omwaka gutandise. Ennaku 3 tugenda zikoonola n'asatu amala tugakoonole olabe nga ate obudde bukugendako. Tewannaba kintu kisinga muntu kugulayo ttaka sinnakiwulira naddala muno mu Uganda. Eno essaawa baako ne kyeweekolera gwe Munnayuganda.